kitalo ddala okutegeeza mu kaseera nga kano ng'abantu beetegeka okubeera nga bajaguza ennaku enkulu ezisembeddeko awo mu maaso nti neera waliwo omuntu omu akonfamingiddwa nti afiiriddewo mbulaga mu kabenje akabadde saidi zaawo ekyapa lya Ntonde gwe baali bavuzeeko Mbarara Road awo ng'oyise Masaka Road n'okuba junction eri kati ng'otandise Mbarara Road waliwo saidi we bayita kyapa awo saidi z'erya Ntonde yes akabenje kanene we kabeereddewo neera nga kabadde wakati wa zibbaasi ne Fuso emu kana akabenje kakakasiddwa nti nero omuntu omu yafiiriddewo abasigadde ne bagenda ebisago eby'amaanyi neera wensabira gwe alina omuntu wo ng'abadde traveling okuva naddala Ishaka oba nga travelingira ku luguudo olw'Embalala oba olw'Emasaka ng'abadde adda saidi z'Embalala oba okuva Embalala eyo saidi ez'Ishaka ng'ajja eno saidi z'e Kampala omucontacting olaba oba si y'omu ku babadde mu kanene akabenje akaguddewo just gye buvuddeko awo emabega ssaawa ntono. Akabenje kanene kabadde wakati wa bbaasi UBK 516 AC yebaddemu oba mwe mubadde omuntu afiiriddewo embulaga ate ng'ekwonaganye ne Fuso namba UBD 193P wezikonaganye head to head kwegamba okusinza oba nti abantu bali mu rush sawa yakubeera nga kudduka misinde sawa yakubeera nti jamu tankwata obudde bwanjaga bugenda okuziba nga ntuuse Ishaka nga ntuuse Kampala nga ntuuse wa kati wekitu wekibadde neera ng'ebintu bingi nnyo ebisanyiziddwawo ebyo ebibadde naddala ku Fuso yo ebadde dda saidi z'Embalala nga basi yeva saidi z'Embalala dda Kampala wezikonaganye neera kyenva nkusaba nti watirisi ogezeeko okubira ku muntu yenna gw'omanyi ali ku lugendo oludda saidi z'Embalala oba ng'ava saidi z'Embalala ng'adda ku lugendo olujja eno e Kampala nti omukubireko omubuuze oba ali bulungi oba atuuse bulungi nnyo kujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Hauha Derrick Investments bo bakugamba bagenda kukolera interior y'ennyumba yo bagikole finishing oba exterior y'ennyumba yo bagikole finishing oba compound yo bagikole finishing naye nga bakozesa ekintu ekyenjawulo ekitali kya bulijjo nga ge mayinja bagalina mu kale ez'enjawulo mu types ez'enjawulo mu design ez'enjawulo bakole ennyumba ye bagikoleko finishing bulungi nnyo naye nga bakozesa design ez'enjawulo ez'amayinja oba compound yo bagikusibire bulungi nnyo amayinja pavers bagenda bazidibya mpola mpola balina engeri gye basibamu amayinja ku nnyumba ne gasobola okubeera nga ganyiriza ennyumba gwe nawe n'abeetaaga osobola okuba kwa enamba eri ku screen ojja kubeera ng'obafuna babayita ba Hauha Derrick Investments naye enamba y'essimu koba bakubira bonna wooli bajja beera bakutuukako amanya eddoboozi nsigadde nze SMX representing straight out SMX Media. I sign out.